Kusema official najo sinziro kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ato funa videos zifanagana bweziti jo wanga yayo nambi tundu byensi nkwebaza okubanga ato twegaseeko kale nziremu kubanga nkujjukiza nya Strings of Love concert Aziza Zion jango berengo tokala ku Kampala Sena Hotel mtoro 15 table ya bukadde busatu then Zubeda yali nga 18 mitwalo giri 10 table ya bukadde busatu kakati naye mbera ngo mugatako muwagire ata ngo vudawo Almata Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 ngina n'ekyapa banonyeko Alira Holdings Uganda Limited mobile registered tanks nibakonya septic tanks ziri ezigwamu nabo banonyeko Rosemary Buildings ngenda basanga awo nkasubi nga akava ku bitala boti nga agenda enamungona batunda bya mu kisenge byonna banonyeko Brain Paris Diane Body Primary School batanse dokuwandiisa abaana basangibwe bukalango abaga matwala y'omwana obiringa ato omuwandiisa then finally brand shoppers batunda bingoye z'abaana okuva kunakulumba mu myaka 12 basangibwa okabalagala nga Street Party Mazima Mall kale nkwaniza ku share nako olwaleero si ya mirembe mu mbeere mu bendala oluvanyuma lwa munnamawulire Ssesanga bate okubuzibwawo bwetuyinza okiyita batuyinza okuyita ab'ebyokwerinda wadde nga tetunnafuna kitongole kivaayo kwasanguzanga bwe kimulina nina mukyala we wano tugenda kunyumyamuko okwongera creating awareness era naye wolaba video eno osobola beera weddembo gyongerayo osanga wona video excuse me video eno wona agifunira kaseera akanaayita tunasobola okumanya at least wali kwa tumanya wali abakanso basobola okugenda ne bamanya kiki ekimuvunaanwa era ne balaba engeri gye basobola okumujjamu ekyo kyalimu gye bali kunyama kale sebo nawe gye bali kale ataba twogera nani mogera ko ne Mawinje Gloria mukyala wa Ssesanga bate okay bawambye atulaba oyinza okunyamba okumusiigira ku kifaananyi kye ekyaliwo okuwambibwa ka Ssesanga kujja kutya onaku lwali lwakusatu yava bulungi nnyo ewaka era ng'omusajja n'agenda n'akola ku dduuka emisana twali tunyumya era ng'ali fine kubanga waakolera kumpi nagezaako n'omutwalira lunch waliwo mukwano gwange ajja n'amutwalira lunch owa booda era n'agituusaayo n'aŋŋamba nti afunye lunch but nali ndi awo ku ssaawa nga zigenda nga ssaawa 2 nga nfuna ebyatuuse ku Ssesanga bate nga okubaviirako emabega okusinziira nga ebanyumiriza nga tannawambibwa naye nga tegumaze omutwalira lunch yes okay nga tannawambibwa naye byo bizibu kwogera naye kati muzaalinga ssaawa 10 waliwo omukazi yajja ngazenga customer ngaze kugula yali abuuza nsawo n'engatto betunda mu dduuka engoye z'abasajja engoye z'abakazi ensawo n'engatto z'abasajja n'amala n'agamba naye mbadde njagala kano naye sayizi tentuuka n'amuddamu n'amugamba mbu sayizi zonna azirina banonyeyo ku tayipu endala n'agamba nja kudda bw'omukazi n'agenda wayitawo eddakiika nga 3 kati ebyo abinyumiza sister we wayitawo eddakiika nga abinyumya Ssesanga Ssesanga abinyumiza sister we musanga onaabitugamba ali mu maaso yes ngenda bibagamba mu maaso awo kati wayitawo eddakiika nga 3 nga waliwo abasajja abajja sina basajja abavubuka bonga bajja ku dduuka ababiri bayimirira ku mulyango abalala basigala maaso w'edduuka nga mwalabye ku mawulire twateekawo akantu weteeka ziddami tukayita oba kaddaala we batyo kati nga balala bayimirirawo nga bamugamba twagala kwebuuzaako
kati nga babuuza mu njagaza ki. Agamba atugenda kutwalako wali ekyengera tulina bye twagala okubuuza omuntu gwe twagala gwamanyi wasula. Ababuuza muntu kyoyo nti ajja ntugende. Kati nga bagamba kansooke enzije nga baddamu bamugamba oyagala kudduka. Abagamba nedda saagala kudduka naye sisobola genda nga sigambye muntu yenna nti kudduka siriiwo. Ng'agenda nga banneiba waffe mbu ebisumuluzo by'edduuka n'akasimu ka mobile money kuba waliwo ne mobile money mu maaso g'edduuka. Kati sisita we yali yamukubidde ng'agenda kujja omulabako ku dduuka. Kati Mukama mulungi mbu baba bamukkiriza we bati nga sisita wajja. Sisita we yajja ng'amubuuza bate bano story ki nga oba yali abayita mikwano gye. Mbu abaserikale bennyini we baddamu ne bamwanukula nti ono kuba bafaanagana toswana sister wabatte naye ne batte ne bafaanagana. Ono tumutwalako wano Kyengera kati ne tulina bye tugenda omubuuza. Ne bagamba oba mumutwala Kyengera tugende ffenna then tumaye tukomewo nga bakkirira. Kumbe drone bagirese ku kkubo. Bwe bakkirira nga babalinyisa drone. Nga babuuza ate drone yaki nga mutugambye mututwala wali eri Kyengera. Bagamba we tugenda batuuka e Kyengera bayitawo buyisi. Bamutaddemu naye nga bakayingira drone basangamu oyo omukazi gwe mbagambye nti eyajja n'amulamuzaako ebintu. Era we yamulaba n'amugamba we gwe mbadde mpita customer gwaleese abankutte. Nga bamugamba sirika nga bamutwala. Kati mu kumutwala bamuggyako essimu. Babagimuggyako n'agibawa. N'anyiga password n'agiteekamu. Ne bamugamba nedda password gigiremu ddala. N'agijjamu. Ne babakuba mbu awo ebifaananyi. Essimu ya sisita we ne basooka ne bamuggyako ne babakuba ebifaananyi nga balina ebintu bye bababuuza. Naye nga omuntu gwe bababuuza atambula ne Kyagulanyi. Omuntu oyo saawa mwogera saawa zino ku mpewo. Atambula ne Kyagulanyi. Nga baddamu nga bagamba nze omuntu gwe mumbuuza simanyi gy'asula. Bati oba mumwagala nsobola obbawa enamba ye ne mumukubira kuba nze simanyi gy'asula. Nga bamugamba ojja mutuwa. Nga abatwala. Kati tebaatuuka bakoma mu kkubo sisita ye ne bamuwanda ne bamusuula. Bamusuulanga ku Mawanda Road. Kati ye sisita nga ne bamwongerayo. Kati sisita oyo mulamu wange kwe kukomawo ewaka ku dduuka. Kati bwe yakomawo ku dduuka bwe yali akuba essimu yange nga teriiko. Kati n'agamba oyo anti nkuba ku ssimu ya mulamu wange naye teriiko nkoze ntya omufuna. N'amugamba n'ate ku gundi ku WhatsApp. Anti ono abeera ali ku dduuka wano. Balekedde ebisumuluzo. N'amugamba n'ate ku WhatsApp kwali. N'amugamba kanjogere naye ku WhatsApp. N'amugamba okay yogera naye nze ngenze waka mpa ebisumuluzo. Era n'agenda ewaka. Ewammwe. Gye tusula. Kati nze mba ndi awo natestinga ku gundi ngamba waliwo omukazi abadde ajja kunoonya bwati ne bwati. Angambye mbu mulamu okonze kubanga bamanyi. Nimugamba lwaki tomugambye kunkubira. Nagamba abakubye ku ssimu yo nga teyitamu. Naye mukubire kati ne mubuuza waliwo obuzibu. Nagamba atewali naye muwadde n'ebisumuluzo. Kwanza ate ebisumuluzo muwadde byaki? Edduuka liggale amubuuza bwintu. Nagamba kale waddewo abasajja abazzeeko wano eno. Naye badde busongasonga kwanze mbulira amazima busongasonga butya. Ne mugamba yo omwami aliwa. Mbu balina bye bamaliriza naye kubira oyo mangu. Nange saakola nsubi nga ngula airtime. Bwe nagula airtime nga mukubira nga mubuuza mulamu oli wanti ndi waka. Naye ng'engeri gy'ayogera mu kiraga nti waliwo obuzibu obuliwo. Nga mugamba kanzije nga nninnya booda nga nzirayo ewaka. Musange waka ali awo atudde munakuwavu. Ngamba omanye ekituuse ku bbaawo. Namugamba ki ekimutuuseeko kati nga nyumiza bino bye mbanyumiriza. Banyumiza mbadde nze nzijja okumulaba n'adengera kujja ku dduuka nsanze bamutwala biki. Naye nze bansudde ku Mawanda Road. Ye ne bamwongerayo. Nga mmanyi ganzigwa. Ngamba nkoze ntya. Nga kubanga ebyo ebintu mbimanyi bwe bakwata oba n'ogaana okubawa kye baagala basobola okujja ne bapikinga mukyalawo oba abaana. Obimanyi baali bakuwambyeko? No, tubiraba ku ma-TV ate ekiri mu Uganda mukiraba ekigenda mu maaso. Ogaana ogira either banona mukazi wo osobola okwogera oba ne bajjawo abaana. Kati nze kye naye nina okola kusooka kutegulawo baana. Yogera gye wabatwala. Sisobola kwogera gye nabatwala. Nesooka nimbategula. Kye nasookerako nga sinaanagenda ku poliisi gamba nti oba ki. Kusooka kusevinga bulamu bw'abaana. Nga mbajjawo. Namala obajjawo nga ngenda ku poliisi egy'Ekyengera.
we nagenda ku poliisi ekyengera nga tubanyonnyola nga weebibadde nga bagamba omuntu gwe bawambye essaawa 10:11 lwaki mujja kiro. Ne tubanyonnyola buli kimu ekyabaddewo, ne tubanyonnyola era lwaki tutuuse essaawa ezo. Natugamba mwe kennyini betugenda osookerako okukwata abasirikale kofe ate nga lwaki mutukwata okusinza bye mutugambye ale n'ekirala ono lwaki lwazze sister we lwaki be bamukutte. Nendaba nga abasirikale balinga abatakola mulimu gwabwe gwe basomerera. Ne mbagamba ekindeese wano kunnyamba omwami wange tubagambye bamuwambidde mu drone. Simanyi mmwe baba Bobi Wine mwatutama. Abasirikale bibagamba? Batugamba simanyi bano aba Bobi Wine yo omuntu gwe munoonya yani. Nga tubagamba yaliko munnamawulire bamuyita Sesanga Bate. Batuddamu awo bubi nnyo, engeri gye batuddamu yali tesanyusa. Sijja balimba nange nabaddamu kuba nali mpulira obusungu. Baddamu mu ngeri yakuba malamu ssuubi. Malamu ssuubi nga balinga abalaga nti oba bali abamuwambye basookeddewo okodda. Nga ngamba mulamu wange. Mwayogera baali bamumanyi? Kubanga amanyikiddwa. Baali kyakalira bamumanyi. Ate nali nkozeseza ebifaananyi biri kutambula. Nenkibalaga. Gamba ogenda otya okola ekifaananyi nga tomaze na kulipootinga ku gundi biki. Ne mbagamba omuntu awabulwa. Nze mbadde simanyi kati neetaaga kuwabulwa. Ne bayongera okugiragira ne ngamba omanyi. Tukoze tutya. Kati awo omulamu wange yali kkulu n'abanyonnyola era baagano tuyamba ne bagamba mugende munaakomawo enkya. Nga temukoze statement balina kye babawadde. Yadde tebava na kabalaza kututwala mu office batukolerako awo. Nga bali kabalaza. Era tugamba nti batugende mu office tuwulirize ensonga zammwe nno. Basigala awo nga balinga bagamba nti bajja bakimanyiiko. Tugenze okujja nga bakimanyiiko. Ne tuddayo. Bwe twaddayo kati oyo mulamu wange yali alina okuddayo ewuwe kubanga alina omwana omuto. Zaali awo nga ssaawa 5 n'addayo. Nange nenzirayo ewaka. Sijja balimba nti neebaka. Era nabeerawo mu ntebe ewaka mu nnyumba nensigala nga nkuba ku ssimu nga kweyine. Simu yaliko. Kambuze. Wasemba okwogera wali osembye kwogera naye kuleka wali mutwalidde emmere. Mukumutwalira emmere nayogera naye. Ainenzamu okwogera naye nga ssaawa 10:11 era ezo ssaawa ze bamuwambiramu. Ne ndowooza awo mu kwogera naye si ye yalina essimu okusinziira ebigambo bye yali anziramu. Ate nze wali omugamba ki ng'akuddamu ki? Byali byaffe era ng'abantu. Yes. Naye nga tabiddamu nga w'otuula yandibadde abiddamu. Yes. Ne ngamba ye buzibu ki abatayombyeko abataakoze eki. Ne ngamba maybe oba alina obuzibu bwafunye ku mulimu kubanga bibaawo ku mulimu. N'ofuna omuntu akunyiizizza. Nensirika. So, odde ewaka obeera mu ntebe nga bw'okuba ku ssimu. Banne nakuba essimu ndowooza bamisikolo banga 10 sizimanyi na muwendo. Kati nembeera awo neninda nezibeerawo nga zigenda kubeera nga mu 10 nenzamu nenjukako zaali awo 9:00. Bwe nagikubako nga ngiremeddeko nga nkyusa ennamba ez'enjawulo nga tebazikwata yamaani bagijjako amaanyi ne ganzigwa ne ngamba mpedde ne mpulwa mu ntebe mpaka obudde ku kya. Kati ku makya nina omuntu gwe nakubira nampabulamuko n'agamba yadde babagobye naye temulina wala wonna we mugenda genda nga temulina gundi eraga nti mweri. Yes. Konze nkoze n'agamba ddayo. Tawo neninda mulamu wange brother we netukola ki netuddayo we twaddayo gudwe nafu twasanga waate muntu mulala kyalina muganda era natukolako bulungi bambi kati ye mukutukolako nabako watusindika era mu office awo ekyengera kati we yatusindikawo ndowooza yatusingira wa osi natubuuza buzibu kiki ekyabaddewo omuntu bamututte batya netubagamba bamuwambye na drone. Natugamba ogwo musango munene tweyongereyo ne gundi gye baali batuwadde ne bagitujjako. Mweyongereyo nga mweyongerawa. Batugamba tugende Nateete ku poliisi Nateete. Ne tulinyirawo boda ne tugenda ku poliisi Nateete. Ne twagenda ku poliisi Nateete ne tuyingira ne tutuuka ku reception ne tubuuza. Batugamba waali
naye Natete bakkiriza nti bamulina ne bakkiriza nti sawa nga mmeka awo oba zaali oba nga 8 zaali nga 8 awo ne batulagirira ku prayer waggulu ne batulagirira ne room number gamba mugende wanini wate waliwo abaliwo ne tutuukawo era twasanga abanuupu nga babakutte naye nga ye taliimu balina era obuntu ebyeraga nti nno bannuupu nga taliimu kale ne batugamba waliwo bwe bagenda otwala mu fingerprint then ate mukiire ku ya wansi mulawo bagenda okujja ku fingerprint mwali tawo bamwali tutuuka ate batugamba mbu bali ate bagala tukwata nga batugamba twagala tolosa abasirikale ne tubabuuza tukoze eki mbu temukkirizibwa kuyingira eno mugyeemu ninga ate nammwe tubayingiza ne tubagamba batusindise waliwo afanda atusindise tujje enimmanga tulabe abantu bagenda otwala mugundi toba mulimu owaffe gamba temuwoza muyingire netwetondatondawo kubanga twali tulina kuba bakakkamu netubagamba mutusonyiwe tubadde tetumanyi mateeka nga batugamba bamuyitaani atubagamba bamuyita Sesanga Batejime nga batugamba bamuyina naye mugende mulindire ku reception nga tuddayo banaye nga nsanyuka muli mutima nga ngamba at least ntegedde bwali nga tubeera tutuula saawa 9 saawa 10 nga zigenda kumpi mu 12 kati ngamba mulamu wange mugamba naye omanyi ebya fingerprint tebirwawo kyogamba nina kuva ezo saawa mpaka saawa zinene tebannakola ki tebannamala ate mugamba tuddeyoko agamba naye ate bwe batukwata neera nga luli waffe nedda tuddeyo tweddayo ne tusanga omukazi namunyonyola bulungi nantegeera nga mukazi munne nangamba sooka ojja wani tugende tumuyite tulawo bagyali ne bamuyita mulimu Sesanga Bate mu buduukulu obw'enjawulo ataliimu ne mugamba oba bayinza okuba bamukubye kubanga bamukutte bubi bayinza okuba bamukubye nga tasobola kwogera nga mwali kati ne mwegayira ne mugamba ono kagende ono mulamu wange kagende engeri ye gyali omusajja mumugulire wakole ki anoonye mu abo abali mutulawo bamwali tebaagaana nga bamutwala nga bamugulira ng'anoonya wonna bataliimu kati era nga baddamu batubuuza naye omuntu oyo bamukutte ku bino eby'entebe bamukutte batya ate bagamba ye bamugye ku dduuka drooni ye yakoze eki aba drooni be bamuwambye atugamba temutawaana mweyongereyo agasooka gatusoobera nze nali nkutte essimu n'akasawo like essimu nebanga eyagala ogwa neŋŋamba mulamu wange kwata ebintu bino nga sikyategeera amaanyi ganzigwamu okusinziira ku kye batugamba neŋŋamba atugatandikira ku ki kati awo kwekubira meeya Walukagga n'atuyambako era naŋŋamba musange nimbako we musanga ne tubaako bwe tukubira n'okweyongera mpaka ku CPS era ne tutafuna kye twagala nga ne ku CPS taliiyo kati neera jjo ne tuddayo ku CPS jjo lwadde lwakumika ku Friday ne tuddayo ku CPS bati nga tetunaa kuddayo ku CPS byobira bye tutambula nga nzirayo ewaka kati jjo ku makya nabadde nva ewaka nga nyambuka bwenti nzije ngende kukuba oninnye booda nga nsanga drone ejjo ku makya wasanze eki drone yadi ya white era abamanyi abangoberera ku social media mwagirabe nga ngipostinzeeyo nga nsanga drone saabifuddeko neŋŋamba nembanga ayambuka nagenza okulaba abasajja ababadde bagiyimiriddeko nga balinga abadda munda we bati nga n'oluggi lw'omu maaso balwambusa neŋŋamba nembeekengera kati omutima gwaŋŋambye ngikuba ekifaananyi era nengikwatako ekifaananyi bwenti lwakuba nadde nze ngiri bagiyita bata ng'epakinze bweti nga ngiri mu mbiriizi so awo kukuba gundi number plate nengikuba kati we nabadde ngikuba nga maze ogikuba nesikamu bwenti ngire nagenza okulaba eyabadde maaso avuga ng'alinga sanama n'ajambusa nekkirira bweti neŋŋamba kakyaka bano bambaddeko nenzirayo bwe nazzeeyo neŋŋamba abawala abali ewaka abatuyambako nembagamba mweggalire mu nju nze nempitamu nenjiya mpaka we natuuse mu tawuni kati we natuuse mu tawuni kati bali ababadde ku dduuka abalaba drone eyo kubanga mbu eyo drone wabawambira omwami wange mbu yalimu nga ku ssaawa 7 mpaka ye bamuwambira
kati we nagibalaze mu kifaananyi basanga musamba bamwambasa mu 10 kati we nagibalaze ne bagamba yeyo yennyini konze okay kitegeeza nange babadde bannonye konze gudde nafu nti ndabuse nenkola ki nembeetegula nga tuddayo neera ku CPS jjo nga tutuuka ewonyango okubeera uli yatukolako natuuka ewonyango nga tumubuuza bana omuntu waffe mumulina oba mwamulabye twagala okumanya wa waali nga kubaawo amasimu okubuuza era nga gundi omulimu gwe kubaawo amasimu katubeerawo tuwuliriza ya naffe nga tali mikono gya poliisi mugenda ogenda ewonyango era nga ebbanga kati tuli mu nnaku mmeka ziba 2 nga tannatuuka mu mikono gya poliisi Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business Munnayuganda naawe awangalira mu sezenjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzza okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 900M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobulaba oli akuba tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu 3 so kupita ejjatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa enamba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank. Onyango wabagamba weyabagambiddeawo nti tali mikono gya poliisi kati ng'olwo ali mikono ki oba naye yali tamanyi? Naye yabadde tamanyi anatugamba agenda kuba atuwa information. Leero twogererako olw'okumeka olw'omukaaga nga tulinda mpaka nakati tewannafaawo info eri conclusive tewannabeerawo. Twogere ku biseera ebyakulembera nga tannawambibwa waaliwo engeri y'okukangibwa yali involved nnyo mu bino ebyabagala okwaniriza Kyagulanyi because bamuwamba nga 4 nga 5 Kyagulanyi ng'akomawo yali koko mu ebyo okubeera mu ebyo kutya nti yali koko mu bantu abaali bategeka okudda kwa Kyagulanyi olowooza mu ndowooza yoza biyinza kubeera ki ebyamuwambisa nga sinaba kuddamu question gy'ombuuzizza. Bannaye omuntu okugamba mbuno oba nze mpagira gundi oba ndi wa DP oba ndi wa Nuupu si musango nze nange kenyini abanda bamumanyi ekibiina kyendimu nti nze ndi wa Nuupu and I'm proud si musango kubanga era ne mugundi mu nsemateeka ya Uganda mwekiri nti omuntu waddembe okuwagira kyayagala okukkiriza yes kyayagala
ye kyawuliramu emirembe. Kati omwami wange kumubuuza mbu oba kubanga Onyango luli yayogeramuko mbu ayinza okuba abadde yeenyigira mu byobufuzi. Gwabadde omusango omuntu okubeera mu byobufuzi oba okuwagira kibagamba nti okuwagira Kyagulanyi oba okuwagira Nuupu musango ng'aba DP ng'aba NRM si musango. Then batubuuye bakiwandika nti okuwagira Nuupu musango awo tukimanye. Naye nga nze kyemmanyi okuwagira Nuupu nze wendi mumanye nze ndi wa kibiina ekyange era pulezidenti owange ye Kyagulanyi ekyo nkyogera sekirumamu abammanyi mummanyi. Kati eky'omwami wange ogamba Onyango ogamba nti ayinza okuba adde yeenyigira mu byobufuzi. Omwami wange kyemmanyi nti munnamawulire. Ate ne waba munnamawulire tekimuggyako kugamba nti nze ndi mpagira gundi. Kuba n'enzikiriza ye. Ayina eddembe eryo. Andi tewabadde wamubanja nti oba ayinako obukubagano bwonna naye era kyemmanyi kyakakyekuusa ku ebyo. Wamukwatidde abadde akyakola amawulire actively? No, abadde nga yasemba okukola ku BBS era n'awummula si kuwummula naye waliwo ensonga ezabaawo n'asooka n'astopinga era ng'akola bibye. Era ndowooza ebiri mu layini y'amawulire ng'ali mirimu gye mirala nnyo. Ng'ali mirimu gye mirala nnyo. Era ndowooza n'abamu babadde bamubuuza ku social media Sesanga yadda wa naye nga musajja wattu gy'ali yeesirikira nga gy'ali akola bibye. Ate YouTube channel yange yamulako ku YouTube channel era abadde yagistopingamukko ng'ali bibye. Kubanga kati ndowooza Museveni oba alinga kyamuvunaana kubanga era bwe bamukutte nti munnange oba omulimu gwe yasomerera si gwe yalina okusomerera. Balinga bagamba nti bamusindiikiriza bbe kubanga guli mulimu gwe. Kiringa kati gwe wonkyaziza oba nenjogera ku Museveni oba nenjogera ku gavumenti ebibi. Gwe oba olina omusango oba tolina musango oba okola mulimu gwo. Oba okola mulimu gwo. Ebyobufuzi nabyo. So kakati okusinziira ku gwe nga obadde okola follow-ups waliwo ku Ssuubi? Essuubi nandirifunye ku CPS gye twasembedde naye kitalifunye kubanga batugambye tali mikono gya poliisi kati awo mba simanyi wa kutandikira. Era ndowooza ekiba kiddako kufuna balooya. Obadde ogezezzaako? Era mbadde ngezezzaako nga ndi ntashi nabo. Kubanga essaawa 48 zaayitako. Baba bamukwatanga 4 leero 7. Leero 7. Ziba ziyiseeko. Ziba zigenda mu nnaku 3 ndowooza kati. Luno luwedde nako tushuutingidde emboozi eno. Abadde alina akakwate ne Nuupu mu ngeri emu oba endala. Mwagezezzaako okukontaktinga abakulu okulaba kibayinza okubayambayo? Nga we nkugambye nti nze kibiina ekyange kya Nuupu ate ne pulezidenti wange Kyagulanyi era nagezezzaako batuukirira abakulu mu kibiina era be banyambyeko okutuukawo mpaka n'okufuna balooya. So mwami wange sigenda mutiira tayagala nako Museveni n'omulundi n'ogumu. Era naye ndowooza we tulibanga Mukama atuwadde omukisa okukola ki okumulaba oba ne bamuzanga mulamu ajja kyeyogerera. Ajja kyeyogerera. Ate era si musango tekubangako musango mu Uganda. Kubanga teyasse muntu teyakoze eki then ki ekiba kimutwaza. Abaana bategedde nti taata bamutute. Era bategedde kireka kubanga bambuuziza nti mami dadi aliwo. Naye nimba nnyonnyola ng'omuzadde kuba baana. Era nina engeri gye nabagambyemu nti dadi bwati ne bwati ne bakivaako. N'ate kati simanyi gye busembera banabanga bakyamulina then abaana ngenda bagamba ki nti dadi waabwe ali luddawa. Eri bekikwatako bigambo ki by'oyinza okubawa? Nze kyenyinza okugamba gavumenti nti ebyo byerowooza nti omuntu wabanga tabawagira obanga tali ku sayidi yaabwe nti musango awo bagenda kukwata bangi ate bakyakwata bangi.
N'ate ekisinga okuluma nti bagenda ne bakwata abantu baffe ne bamazaayo mwezi mwaka mulamba n'amaanyi ne babata ne babasuula eyo nga tebalina kye babavunaanye. Omuntu bamukosezza, oluusi bavayo babakubye ebiyiso, simanyi mwami wange kyaliko ssaawa zino eno, ne bagenda omukomyawo nga mufu kumpi. Nze kyensaba gavumenti, sinakusaba, sisaba. Nze omwami wange wanga mwamuse, mumuleete tugenda muziika. Mumuleete tumuziike, tumanye nti omuntu waffe twamuziika wano. Then kati bamutuwe wabanga akyali mulamu. Kubanga tewali kimuvunaanya, kimuvunaanya ndowooza kuba nti tali ku ludda lwabwe. N'ate abo baba bagenda kukwata bangi, kuba bangi. Abatakkiririza mu gavumenti. Bangi. Olinayo olunaku lw'okeera ku makya ne wejjusa okubeera ng'oli mu byobufuzi? Ho, Jesus. Sejjusa nganaku, yadde n'omulundi n'ogumu. Ate era siryejjusa. Ne mu kaseera akazibu neesobola kwejjusa. Sisobola. Lwaki? Sisobola. Museveni akoze eki? Oba gavumenti eno wenzi oli muvubuka. Kitwagala weetiiririre. Gavumenti okuva we wazaalibwa kuba ndowooza oba n'akuzaala ndowooza akuzaala ba Museveni. Ki kyakoze? Fine, Museveni bamwagalako wali eri nga yakajja mu biseera ebyasooka. Bati n'amaani ayonoona. Ate n'ayonoonera ddala. Ate era ng'akyayonoona. Ate ayongera kwonoona. Nga tumaliriza emboozi eno, ng'ow'amawulire ate nga Munnayuganda, beera Munnayuganda kitegeeza nti nno mbeera citizen ya respecting amateeka. Essaawa 48 ezitugambibwa ziba zaggweddeko jjo. Kakitegeeza okuva n'olunaku olwaleero paka Monday aba ekkomera alimazeemu mu bumenyi bw'amateeka. So maybe okusaba at least maybe family eragibwe waali abalooya be basobole okumanya kiki kye bagenda okweŋŋanga nakyo, then ebyatusobola okulaba engeri gye bisobola okugenda mu maaso. Tumalirize nga tetunnagiranya ate bingi tempa kwambuka. Mpozi okwongeza ku kiri ky'oŋŋambye mbu sejjusa. Mbu nejjusa okuba nti ndi opposition oba nti mpagira Kyagulanyi oba nzikiririza oba ndi mu byabufuzi. Sejjusangako n'omulundi n'ogumu. Gwe bigenda mu maaso mu Uganda tobiraba. Abaana bangi balema, abaana bangi bafu, bannamwandu bangi. Abaana b'abasibe bali makomera. Manya bali wakati basoma. Myaka na myaka kuva twasemba okulonda kati myaka tegiyiseewo 2. Ate nga abaana be bakwata ndowooza wabalaba bali myaka gyaffe mivubuka. Baleka abakazi n'abaana ewaka. Kati weewuunya ezo family ezibeerawo zitya. Naye nga bakola musango ki? Tebabakwata nti babakwata babba. Nti babakwata bakola kino just nti wakuba bawagira Kyagulanyi bakkiririza mu Kyagulanyi bakkiririza mu kibiina kyabwe ekya Nuupu. Abaana bakadama bangi bali eyebweru. Bati bagenda nga tebalina ebitabo byabwe. Bati muno mu Uganda temuli mirimu. Omwami wange yasoma bw'amawulire. Naye era ndowooza ebyamugobesaamu byebyo kuba nti no tali ku side ya gavumenti. Naye nga yasomera ebitabo bye. So kati kyava ddi okuba nti obanga towagira gavumenti musango. Then awo gye tulaga mbasirabayo. Okay. Naye kibakolera okubeera nga maama ne taata bayinza okubeera mu byobufuzi ebyokukuubagana kikola. Kati olunaku olukya nga maama ne taata babataddeyo. Naye baali bakutaddeyoko. Si gumu 2 baali bantaddeyoko. Andira bwendi mulamu. N'abaala bangi ate bakyaliyo. Mpaka nga tufunye obwenkanya oba mpaka nga Uganda eneekyuse. Mami wange era anyway abamumanyi era ajjavaayo ayogere byayogera wanaabanga asazeewo okwogera. Suubira nti ajjavaayo agambe bannange nze bannange Mukama Katonda nejjusa okuwagira Kyagulanyi oba nejjusa okuba owa Nuupu oba nejjusa okuba munnamawulire. Wa kigambo kye?
ye wa kigambo kye. Kale mwera kubanga mulabe show eno osobola ogisharinga nga bw'oyagadde. Eddoboozi lituuke bwe lirina okugenda ku lw'obulungi bwa famire omukyala n'abaana. Tusaba obwenkanya bukolebwe tukisobola okufuluma mu weekend eno sinakindi vidiyo eno weefulumidde abeere ng'ateereddwa ate bulamu bweyongereyo. Tweyanze egene katubasabire Nange neeyanziza. biveeyo bulungi si birungi yadde. Amiina. Si birungi yadde si kirungi muntu kubeera nga tomanyi muntu owaali. At least bave batugambe nti bamuvunaana we watali wano ne we wati nga tumanyi nti oba mulamu oba mufu. Ne kati zino tetumanyi nti oba mufu oba mulamu. Tetumanyi na kibamuvunaana ate nga amateeka gagamba oba ssemateeka nti ennaku zino essaawa zirina kuba 48. Okay, kale banange mbeere bulungi. N'asobola ng'olaba vidiyo eno oyinza okubayisa olw'okuba just essimu embweti nekiggwa. Tweyanze mbeere bulungi mwera. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo